Fumba, Mary Christian High School lisangibwa Nakasajja ku luguudo lw'Ekalajingo Vegayaza. Rakutanu mbabuzako, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya kasubire nti muli bulungi. Yenkubekedde kweme mulaba nange simanyi obana kati ekyatonya mbitunde ebimu nefe wanene erabika etandise okubeera ng'ekya emirimu gigende mu maaso saagala mwekwase mbwaka kuba katonye terikola z'okukokole mukama wo namunnyonnyola ki abamu mmwe mwateekamu nti okuwugaza ezimu ku hobbies mwina kati muwuge mutambule mu nkuba mutuuke ku mirimu sano mbere nga mbarisayo sawebeera ya lugambo nerero president taliwo ndiwo nzeka ngenda kubeera nga mbasabula mbasakata kamu ku kamu kubina ebigenda mu maaso ku Alien Skin bamusibye aliruzira abadde n'emisango mingi egize gitambula abantu bagamba naye lwaki tebamukwata naye lwaki alowooza nti ali above the law lwaki byakola byonna tebamugambako bamugambyeko yesaawa balyaze nti buli kimu kisoboka teri kutwalira amateeka mu ngalo bingi ebize bitambula abasinga badde bamanyi nti bamukutte olw'ebyo byabaddewo ensambya okuba abasawo obiki byonna violence yonna ya happenings mu ddwaliro ly'ensambya naye si bwe kiri bwagenza otuuka mu kooti nga boogera biri bye twabaga ebyali ewa Haruna naye nga nebiri bakyabifollowinga era nawulidde nti waliwo omuvubuka omulala omu ku ggaali ye gy'abadde nga atambula nayo gwe bakutte era omulala era bakyanoonya okusinziira ku ngeri emisango gye giri mugenda nga gitambulamu tugenda kuba tulinda ebinava mu kooti naddamu okutuula tumanye naye waliyo abamu ku abavuddeyo ne boogera ku nsonga zino wangi nnyo abavuddeyo ne bawa views zaabwe Gatsoke ne Bajjo atuwe endowenda maso ku Alien Skin. Nze Alien Skin na musofola. Twali kat ne mubulira bina mukola ki? Alien Skin na mubulira ne mugamba okulwana kintu kibi. Toyina buvunanyizibwa era toyina lukusa. Lukoona ku muntu yenna luyi. Ne waba mulalu ku kkubo, ne waba mukazi, kaabe musajja, tokkirizibwa muzo yo mulaba. Toyoto balaba. Banatasho balaba mbuli ayo muntu omugu bali bakubye oluyi se balina obuyinza obusembayo kati wano Museveni akusiba mulungi agamba omwana kubye muhozi tetusiba nga tumuvuma yali ansanze ko nankuba oluyi bebe kulu omulaba musanga mutoye munyonyo kunyege gugundi ku kivulu kya Swangisa Avenue nze nali njagala ankube nga ngenze mwesonsaako kwanya bebe kulu mugezi yayite eri nempita nenga funa twali gwena mu kigo kiki kitegeeza kubanga ekyennaku kinawulidde mweno saga ate beesize bebe kulu na full figure ekyo nakyo kyabuki ate ekyokubiri General Loiso wavangayo nawoninga omuntu mu Uganda nakatira ku bantu bameka yawoninga ku Yasipapa nawoninga ku Alien ki bagamba eriso ly'omukulu awaddugalayo wakola ki n'ekintu bwavangayo mwe mwaddamu okumuvuma nakulowooza nti byeyoga takola ki tabitegeera kakati kyabadde kyabugwagwa nnyo kya busirusiru gemanyi pain gyabadde nga mukwano gwafudde pain tegeeza ntwalira amateeka muki singa bajjeno b'amagye bakuba abantu masasi je nasobola otwala omwana we n'afiira mu ddwaliro alina olukusa olukuba basawo bonna masi singa bakuba maki nzitata akalwaliro keyo jjija kamulagajjalira naye nakatwala mu kooti ne tuteesaganya n'abasawo kuba bulamu bwate bugenda kudda kati bwe yakubye omusawo leyo yaraja ne omufu yakomyewo eri ebalose beekoze eki ate ne action kyakikoleddemu abadde nga alina kyabikkirira ng'alinga ayagala okugamba nti akulietinga diversion nti panic gye bakozesezza n'obusungu si be basoose okufiirwa omuntu tufiiriddwa abazadde baffe baafa ofiirwa maama wo ne taata wo n'osigalawo ki naye olina okusigala ng'oli soba kati omwana bwe batamusonyi bwe bagenda kumusiba kumumalamu fujjo ekisooka baakoowa eggaali tosobola state mwanaza state wana solution eriemu nti poliisi yokka yevunanyizibwa poliisi kooti n'amagye byebivunanyizibwa ku muntu atwalira amateeka mu ngalo bw'oba olina obutakkanya n'ensambya mu kooti n'atwala okwemulugunyako muki so si kuba basawo ekisooka ebibiina by'abasawo byavuddeyo abasawo tebasobola kukkiriza kuswala gwe tomanyi bulumi musawo bw'ayitamu kukola ki kutuukawo bwakola ki ebibiina by'abakozi ate alina fayiro endala ki kyokka ekisinga okuluma bakyawogana ku TikTok abandi badde basooka okwetonda ne babijja ne mawulire ne bayiyenge gye okubeera ku harmonizingamu n'ensambya gye bagenda okuharmonizingamu n'emisango gy'alina omuntu waabwe n'ava mu kkomera era kabusiru n'ekyalo bakyawogana ku TikTok kubanga singa TikTok yali eyamba yanfuulufiga haji tebamuzaayo TikTok teyamba
kakati olaba ebivubuka ebitaasonga kati amanyi kyebakola abavuma nsambya n'abavuma bakozeeko ebikolo bongera bali busungu era mulabe waliyo emisikini asooka bebagoberezibwe abatalina magezi nti bali mu kukyajingisa nalabi bagamba mu nsambya balose ne babakuba tosobola kwogera ku ddwaliro liri professional nga nsambya amaanyi gaayo nti si professional kubanga nsambya talina kyeyakoze omuntu waba yafiiridde mu nsambya etteeka ligamba asooka agenda mu mulago mu national ki era mulago yekuwa lipooti esembayo kubanga mulago is a national government hospital yeri authentic okuwa lipooti eki katosobola gaana bali kubasaba nti mumpe lipooti ate n'okuba baki ekyo kyabadde kya bugwagwa tukivumirira tusinga genosale musalasi batukuba miggo watusiba tumuvuma banange wano wendi empaka z'okufumba twazitandiseeko dda mubeere nga muzettanira ebyokuwangula byo biyitirivu nnyo tutandika n'ennaku z'omwezi nga 9 Desemba tuli kajansi mu katale kufumba kimere Rolex mu ngeri yonna ey'enjawulo waliwo nampa budde waneno Josephine nangamba nti omusidemba enkuba yefudemba omusana ne gwememula okay nakyo nkiyiza olwale njagala tugende ewa Hajat Stacia Mayanja Farida atunyonyole byavudde byonna bye mutategedde abiyina abasajja b'engeri gye bamwetoloza loze yene president Seguya zigenda wa era zikomaddi tebanneesonyiwa Hajat Stacia Mayanja yongera otukatirize maama nsanyusa okulaba atulaba ama Josephat Seguya Bukedde TV program olugambo yennyini omugenyi gwe tuyina wamulabyeko juzi namukuleetedde n'atunyumiza mu pya muzibu yakave Canada atukula bitya kabina empozi yakolako ku Bukedde kiki kabina ko kakuletera ebizibu netoka esonyiwa kati wala yagala kagweko bizibu kibe kandi tugende maaso yanjula program amaso kwanjula kabizibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewone Seguya. Mu party 2. Party 2. Omaba ndo abo bagamba okuvala wakisamu eggali balooza tetukolaga. Ati rush. Ebyo bibeera bya just biki. Kati obuzibu kandetera buzibu. Akabina ukisibyeko. Kakuletera obuzibu kakuletera obuzibu. Ati kati ya. Ngero omuntu yenna bwaba ndeka kino kimwetera obuzibu bwakyegomba. Ate negomanyi. Kanonye ka audio ke wanvumiramu nka play nange nonye bye wajjango njogerako tunabeera ko olole tumale Seguya kankubulireko nze kye nabazuuko mwe musosonkolera nnyo abayimbi oba ba celebrities ne mubayabye ne mwogira ebintu ebikyufu n'ebitali bituufu kakati bo nawe bavaayo ne babako kye battaddewo ate mwe ne kibaluma nnyo ne mwesiba Seguya nga wankala kata emyaka okuva nga nakatandika okuyimba wallahi nenga njogera bituufu ebyawa ate ndi bobo yogera bituufu buli kimu nti bakyoga buchoga buli kimu ogenda okyogera ate olumu oyogera ekituufu olumu n'olimba olumu ng'olimba ate gwe omuntu wavaayo n'akwesaamu eggaali nekikuluma nnyo kaka tujja bayisangamu eggaali mutegere naffe tuli bantu bannange serebu aba muntu nga ggwe olaabo nyiga bwekyakuluma nange bwembeera kate gwe jjuka likyalumu nesasiranze buli mwaka Seguya kyemutukola okimanyi nti you guys will touch us psychologically but you don't know naye omanyi nti byeyogera nze byenakwogerako tolina kimu kyoyinza kwogera nti nagala kino njagala Seguya singa tuba tulina obudde which you don't have now tutwaga kubeera nga tuza byemabega njagala baleete nga batta vidiyo ng'oyogera Stacia kino bakiteekaawo nkuwa obujulizi bwange Stacia kino bakiteekaawo nkuwa obujulizi bwange wallahi olumu muyisa Amga omanyi olugambo because olugambo tebera 100 nate nebirungi bitwogera mbimanyi mubikirize bana gamba musinga kusiga kasa tigwe ina abaana bolabirira nga sigo bazaala exactly ndoze ekyo kirungi okimanyi toyinza kikkiriza tonoonyayo kaliko enjogedde akakunyiiza anti bingi kati okugeza bwadde wakakomawo era olugambo ne lutandika omuntu yangambye nti wazzeewo ne yalibbaawo kitaka wazzeewo mulaavu ne Fred nane mbandi tuka DJ ngenda nze mmanyi olugendo ensi eno tugirimu ekiseera kitono like you cannot walk nga ogenda back and forth olina kubeera nga okoze eki he's my like tukolagana kubanga tuli ba parents tulina abaana betulina olabirira n'okwera and we talk babiri and we talk naye tekitegeeza ate omuntu oba oyogera naye mubabanseemu nze wenkyawo omuntu sitekawo eyo mbeolaba up to today nayawukana ne Charles mu 2005 Sechewa yeah we talk tuwogereze simanyi kuuma eyo mpana naye akisiru
ye mwayawukana mu Charles Kyewa nga bannange abantu nga mwali b'amaanyi nga kale twaliko b'amaanyi mukwano gwammwe nga gw'amaanyi nze nalina akatijjo ekisooka nali mwana muto Charles nga muntu mukulu bisinga nali sinnabiraba so nze nali njagala nali laavu nze nagirimu bw'omu nga nze buli lunaku onteekayo Stasha Mayanja yalwanye yakubye Ssekyewa Stasha Mayanja kituufu nali nnwana kwano mungi era ekyatwawula byali byebyo so neŋŋamba anyways kale ate kyekyakwawula ne kitaka ebyo byange that is personal olulimba kabalagala musajja n'ayagala ne mugandawo gundi tosala gwakawala wali oyimba ku kitaka nedda bambi wali oyimba kwani nali nyimba ku mbeera abantu gye bayimu however mulimu nange bingi bye nali mpitamu ebisinga byali bikwata kunze like kati olwo limba bali baluwandikidde Irene Namatovu nga mufaananya ebizibu bawandika buwandisi nyimba z'abakyala kati naalutya kati ate nze Michael Kinene naalunguza ngendo dduwulira maama nga ndutuulamu wallahi kati kasere kayukana n'omwami oyo ate naluyimba nali ndawuka nali sinnaba naye lwankolera neŋŋaaye lwakolera byali bitu like lwazikakkanya bw'oyimba naawe okakkaniramu waliwo ebigambo byowulira n'ogamba like ate ekyasinga okuumya be bawagizi balwagala nnyo ng'olaba oli alufiringa n'agamba mu butuufu so nalaba nti ekintu kyendi sikirimu bwomu bakuzaala wa Stasha Mayanja banzaala eyo luti banzaala eyo luti mbalala eryamayanja lyali ebambi beddira ki kuba mpulira ali alugero oba neddira mutima muli ba mutima mayanja lya lugero lya dinnya si lya lugero naye balibbula mayanja nze bwe mpulidde bwe ntyo si lya lugero erinnya lya mayanja lya mutima naye n'ab'emmamba balibbula kati ova otya eyo mu kyalo luti ate saabeera nayo by the way just ate babiŋŋamba nawano nga nkuze nze nakulira Makindi ojjayo otya ewa maama wo gy'abeera kozi yaani gye yali abeera omukyala Nakiganda Sise Belinda Lutaya tumutumire nange mutumire mukambwe mbwalinga ggwe oli mukambwe baaba nange leero omujjukira ku mbagayo mukambwe nnyo yakuyisaamu eggwa ka video kwa mwala ku TikTok kuba yawunze kugaba nabeera like I don't know ngokomyeyo bashitegedde bulala kati nenga habwe maama wange bagenda gamu kuba te maama yadduse nga tugoba mugobe nga tebakikkiriza ngokomyeyo nga akulabye because nali saabagamba I didn't disclose it was a secret kali bakulabidde wa nali njogera nabo nga mbalaga ndiwa Canada ne lwe naladinga wano bikibi era nafe okulaba nti lwentuuse nga interview ezinabatuukako mbatuukako so buli muntu yatuuse katono banzigalire ne gate wabakoze ekibi so it was really shocking naye abantu bakirabe bulala lwaki wakoze omutima omubi ogwo kati omukazi bw'omutta baba yakankana amagundu yawunga bwekyomanya yawunga lwaki okola ebintu ebyo nange nali njagala ali alisagala bagamba kozi kati mamange nagenda ndi muyibambi kati abadde naye nga laba ndi free alowooza oba enoba abaino tebakwagaliza abantu bajja kukutta kati wamanyi okomawo ate yakiraba bulala kati nayagala nki oleke mugamba kumuzza ate mbirowoozo saamu eggaali olujjukira ogamba ffe tukuyisa ne maama wo ssebo omwana wange ono ayamanyira kufumbira baffere kati nakyo kankikubuulira olwaliro kitegeere tewakitegeera maama wange ebigambo byayogera tramutraining abitraining wallahi billahi nti ayogere bwati exactly omuntu omukulu ne mbiteekamu bombi netubatuuza tubaga mugenda kwogera bwe muti kusinga bakonya muziki eberekeza Rebecca ne amnane akusema kula ku ssaawa 4 mu kiro ekikesezza olwaleero ng'omukolo gw'embaga ya Stasha Mayanja ne Babas mu birugugwa Stasha yayogedde ebigambo bingi ng'ebisinga byakwebaza n'abantu abaze ku mukolo gwe ogwabadde kwogereddwa yeebazizza abatadde ssente mu mbaga eno okukigendako abangi bwe batyo wadde nga yatunuliddwa ng'ebadde genda okusasika mwami kirumira z'amaasitula mwami kirumira Español
bwe waayisa akabanga ng'afukamidde yeetonze ku lwannyina Cissy Nakiganda eyayogera ebintu ku Lwokutaano ebyali biraga ng'embaga bwetaliyo kuba ntayinza kumiikiriza oddemu we mufere nojja okukyala notayita wadde gomesi wadde kanzu ani gwamanyiira gwajuka era naye kyekimu oba kisiraani kyekimukutte okufunda bafere Station yategeeza abadde omwegesa amaaso mu kisenge kya Home Exhibition Hall nti yeetonda olw'ebigambo nnyini byeyogedde kubanga yabadde alina byatannamanya neetonda ku lwa mami wange bino ebyabaddewo muzadde owulira ekituuse ku mwana wo olyakisinga kyokate ate we yannyonnyoddwa ate yawulidde mama Nakiganda yaweeza obutalinya ku mukolo okujjako ng'engonge agyeddirako mukira ndayira nga njuliza Mukama waakwata ekkuba okugenda ew'omusajja oyo ng'engonge yes lwaki kubanga twali twagala okusazaamu ogwo omukolo nga totegeera ebyo byonna kati nga twagala gusazaamu ne bagamba maama wanaavaayo n'ayogera abantu bajja kitwala yagana njogera ebikonze kambuwala ayingiramu gundi y'obukambwe twalinga n'abakola movie netumunga ddamu kaganye kambuwala bulungi kati abantu bambi baali tebakimanyi era kye baatwala gamba bugambi kyova ne ku mukolo yaliyo naye nga twali tugusazizzaamu ebyaddala kati nga lwaki mugusazaamu olumbeera gye ebintu bye twalaba ebyokwekengera ebyaliwo byali bingi ekisooka saa kubiddamu waliwo ennaku gye wayitamu ebintu ebyo ebimu ku byandaza pressure nze nembeera nga yazijja endama ejinga omutima okitegeera nenafuwa nenfuna pressure because pressure biba birowoozo stress kati nze nabeerako mu depression so naye saagala bizza okakasa embeera y'embaga ya baasi mu yemu yavaako obulwadde yemu kuyandwaza pressure kubeera pressure bamuzuula ndi lubuto lw'oyo muwala mutabani wange owa mwami abaasi nga ndi lubuto 16 kati otukoze bubi obutatugambako waakiri akantu kamu nti ekyaliwo kyaliwo byali bingi abantu babijjukira saagala bizza wamala kulaba nti talina ssente nga musuubiramu nti alina ssente nze situlira nnyo ssente we mba njagala naye gwe kyoba omanya ebintu byali bingi ze sinawunga sigirabanko siyagalizanko muntu sina muntu gwe njagaliza emutuukeko wamala kulaba nti wafumbidde omuntu nga yali mufere nga tokimanyi ebintu bingi gwe kyoba omanya mwebye mwamanyako ku bye namanya fe abaali wali twategeera ebintu bingi ne tuwunga ne tubeera frozen kati gwe tumunoonyerezaako lwaki nga otegedde agenda kuwasa oba tomunoonyezaako lwaki tewamunaba ebintu byali bya speed nze nalaba byali bya speed myezi 3 ng'embaga gyeri olwo omuntu akuvuga ekintu singa yukadi teyali mbanze nzekka yafumba ne misaaki ne kavuma kubanga nze wenna kita namutwala bansalirewo okitegeera nabo bambi gwe you don't know so bwe wafuna omusajjawo omutwalira misaaki keti bakakase bakakase ne bagamba neyoono nga lebo tebajja kugaana bagwe gukola ki mbatwalidde kanywa njijukira omukolo nga tuguggulawo gwa meeting z'embaga ku Africana yajja beyayogera nabiraba wali osobola obutakkiriza ngasiiza butakkiriza ate nga ali smart ngolaba ayimiridde omukolo nkyagwina bulungi ngumanyi era naawe ne Keti ne mugaa nti ono yasembayo naye nga meeting baali bamaze dde okumeeting baali bamala dde omeetinga naye like twice mbeera convinced n'abatuuza mu ddagala kaga nabo tebaamumanya tewali yamanya ye ali wakati simanyi bulungi ku mbaga ate bwe wajja ate nga tulaba oli musanyufu kubanga baŋŋamba bagamba ki osanyuka embaga erina okuggwa kati kivaamu nakivaamu neneekweka ani yakujjayo neneekweka nali ne manager wange oyo Lawrence nanzirusa kuba anjagala nnyo tayagala kintu kizibu kyonna kuntuukako ye yali yalengerayo dda mu maaso nga tayagala lutalo naye ne baŋŋamba ku lw'obulungi lwa bandi eyo embaga erina obeerawo yali golden ne baga ku lw'obulungi bwa bandi naye nga twali twamaze dde okukiziganya ne Kavuma era Kavuma bwe yajjirako namugamba ompaddeyo muzeeyi nga nkaaba amaziga ompaddeyo
koto tumaze okukiriziganya nangamba bula nene kimanoza ne kiba kimutabuka ko musajja wa kimutabuka kanga omusajja kubanga sebo singa wabula abantu bangi bakiyingira mba ne bandi kyali jiberedde kibi anti wali badde muyaye but why would you sacrifice someone is ani yamukukwanira ku bonna tewali ati time yatuuka nitugamba banne ekintu kitadde tukivuddemu kati gwe bwe bagamba komawo wali bebi nti kankomewo nga bannumba wennali anti kyegana okakomawo gwe tosobola kugana notadda gwe tomanyi kyaliwo kati kiŋŋambe bansinza amaanyi bansinza amaanyi kuba eri yali bandi yange nga mwenyimbira okitegeera abantu bonna birizaamu ne baŋŋamba we have no option ne mbagamba bannange sisobola kwewasa because everything is nkitaddemu okitegeera sisobola kwewasa nebino ebirala ebisigaddeyo nekirala sikyalina mukwano kati leti gyendi okitegeera naye nebaza Allah nti era emikolo buli kintu kyonna kibeerawo lwakusalawo kwa Mungu kubanga singa tebateekawo mbeera mugalanda wange ono gwe nnina kati kitegeeza baketi ba papa misa kyobeeza sibalinaako mutawe era sigambe nti mbalinako obuzibu mbadde nzijukira eri moment eri nti twateesa ne keti dadi tompaayo kati namugamba bwe nti ndabe kati nga Latifa omwana we osobola okuwa Latifa omusajja olanga wallahi sisobola nemugamba nemugamba tompaayo nangamba omaduka okitegeera ng'omuzadde nangamba dduka yokoyimba va wano muwala wange nangamba omanyi dduka nodduka nengamba kale nga tulidde papa nawe olinga nyumya firimu nangamba dduka Lawrence nambuzaawo kati oba bambi ani yabibatabula n'abateekako akazito bombe kibatuulamu kati esente omusajja engeri yali aganyola teka sente mu mukolo nga ogenda teka amafiina wagira n'aziyiwamu oba yena ntalemererwa talemwa ate mamafiina yalemwaki tiwali ngambe bwami nti obadde werabidde omukolo ogwo bingi ebintu byali bingi naye simanyi bambi ani ya papa n'abagamba nafukamira misa ani kati bwe bajja gye nali nekwese ku ka hotel namugamba ompaddeyo nangamba munnange siina kyakola bambi nga kimuzitowerera bakola bukubirire misa kiyavuga n'emmotoka bambi erawo nga bamanyi kyeŋŋenzeemu ne babeerawo bambi babeerawo ate n'ekirala baali bamanyi era bajja kuyamba nga gy'oli mu bufu era bajja kusala entoto okole ki oveeyo ne kati neŋŋamba te kati awo kiba kisiga kuba kati wali band was saved omukolo ne gubeerawo ekirala nze nkisigaddemu bwomu the moment wenvaayo bino mbadde mwogera sitamanyi biki kati neŋŋamba ono omuntu akizannyanga nakizannya smart Mungu nga nkwatiddeko nekivaamu sitakyakakubuulire mirwa obwereere nagamba nti onobye mwezi gumu kati wali onvumira ki ng'erodedde nzinayo yolimba kubanga nayawukana nze nagenda okwawukana n'abaasi mu 2010 wabyogera mu 2015 kati bwe mba nali njawukanya naye mu mwezi gumu olubuto nalugjawa kati kale nze nali mulanzi nti walimu kyenkigaye mu studio ntoeka wali musawo muganda kati ng'oba tola ebyama byange nze njagala kukola kintu kyange ng'omugezi ate gwe okitadde public ate then nze ng'ekintu kuba omuntu gwe nali ndiko yali mugezi kati nga nange nina kuba mugezi okitegeera nti nakuyamba toyina kyewanyamba nenkikwanguyiza toyina kye anyway on Hajat Stesha Mayanja omusama oli nze nabadde ngeze kunzijanjaba nenkobawo but I've got a very good experience annanga abakozi b'ekyeyo I respect you era nsaba mubawo ekitiibwa I respect abantu mwenna mbu oyina omuntu wali ebulaya mu respecting akasente kabakuwadde ka treating ezamuli kubiwa kyeyo those people hustle nyonnyola dwaki nyollerwa bakitegeere lwaki balina zoonoona ebulaya wali very expensive
Mungeri ki? Ennyumba esookerwako room emu ya million 3 plus. Omuzigo. Omuzigo room egi. Yes. Emizigo no Okitegedde? Kati life there is very expensive. Chovola abagamba nnyo kigambo bills. The bills are very, you know? Kusasula buli kaseera amabanja. Exactly. Everything. Ate eri tebabanja. Bakola batya? Ku date kukoze agreement esente ezo zinovaako esente ezisinga bazitema na butemi nga you don't know. Exactly. Bw'oyingira ennyumba nga lumu mukwano every first nga tezinawera ssaawa mukaaga olina osasula ezo sente kisinziira terms and payment. But tebabanja. Ebanga banka. Exactly. Yetema weteme pyu. Kola tosigaza. Tolya. So you can't survive there. Ekitegeezera bw'otokola ziggwako kwaka kuvunaana. Exactly. Kuba baba you know sasula bills. So that is why njagala mbari you have to work hard okubitinga gundi yeri. Kuba yo buli kimu kiri. Kati tuyamba abantu bana batula abamanye bills kati tugambiza kupangisa nyumba tubalire ne bills. Sasula kino sasula. Sasula amasannyalaze, garbage, etusasula. Malaga musula wano bakola. Kubugumya. Gas. Oba okunyogoza. Tumusasula okitegedde no sasula insurance ennyumba erina okuba ne yes. Ndisinga ekwata omuliro. Exactly. Feza feha insurance bana. Bills ziri ku nyumba olina okuba ne internet wifi. Singa mbasijirina. Wano nga babeerawo. Weri teri ebyo simanyi bicho olina kuba na wifi yedda. Okitegeera. Tosobola. Sigula data wa 10 nga wano. No. Okulia. Kati okulia ategera okuli very expensive. Kutya. Mugule okubeera ebintu ennaku zino kati ogula ebintu bya $3 kumala week. $300. No biteka mu fridge. The weather is very bad. Ovuga emmotoka oyina osasu kuba it is very hard osasula emmotoka eri cash naddala ng'oyagala mpya. Babita financing kubanga emmotoka za bei nnyo. Nawe bei nnyo. Kyovala but tewaliwo nnyombeera ya cash. Okujja ng'ozirina ekiri very hard. Njampola. Ate bamuntu babagamba eriwe wali sente kati ate ogamba. Ati gye ziri nnyingi naye obulamu buli. Ate olina kukola nnyo okuziraba. Ate okulwala. Ntokola okulwala. Bakujjanya naye sente zo bazitema eno ku musaala gwo nga tegunnajja. Baba ne bakutema omusolo, ne bakutema vacation, ne bakutema nga wolenti. Bina biri mu kulwala. Ngamba batema sente zo ezisobola okuyambako. Ati kyekugambye nti abantu ababawe respect bambi bakola nnyo n'esente zaabwe tobaziraba nyingi. Byonna every life there kyensobola okugamba nti life there omuntu aba asobodde obeera ku kyeyo n'amanaginga that life omuwa respect. Very hard. Bakola nnyo misana kiro. Ennyumba esasula sente nyingi togisulamu. Emmotoka erina osasula insurance. Kati ate obufumbo. Abufumbo bayisinganya buyi nga afuluma. Kubanga time obudde tebumala eri. Bana bungi. Ate no mumwe obudde bungi kyovola bannagambye ensi. Obulamu kwega simanyi. Kati tukola. Singa kisoboka buli muntu yandigenze ku kyeyo. We don't know, we just don't know what we have. Here. But we are very rich. Batula. Oba tebalina mirimu. Terina speed, terina pressure. Omuntu eito so atula. Eri bakuwa sick leave olunaku. You call sick once. Mukage ya. Kati gomanya omuntu akumanaging obulamu bwonti omwaka olwa. Bintu byeno ndi dokita mpandiikirako. Okulaba obula. Yo kweraba ko enguze eri etya. Yawo. Yeteri enguzi nga wano. Wali etteeka buli wali empisa discipline. Police to Echi. Ewa. Iye ngoyogera na yeddi bankuba nali nvuga emmotoka nga nina learners. Omanyi bwogenda ulira ebyo mubadde ate eri nvuga nasooka ne learners. Kati nesooka njivugirako period of time ngene nkole class 5 bankwata
nakankana ate teyogera naawe bingi. Hello, hi, can I have your driver's license? Because wabakuleetye eno abayagikubira mudda olukiteekamu ati ng'amanya information eyo yonna n'ebikwata kati yali laana ate mummotoka temuli mulala tokkirizibwa kuvuga bw'omu ng'oli laana tunga yina mu class 5 ne bankuba ddoola ebi bakikuwa buwi botazisasula namukooti kitegeeza kusiba beera bakuweereza gundi mu mail kati ki ekyakomezaawo nakukomnawo nyenze saagenda kuba kyeyo sikisobola mukwala abantu bano baako kyobagamba ngo basiibula abantu bange anja nakomyewo bannange abantu bakubi b'ekyeyo mbaagala nnyo mba respectinga asante ntanga Yes, tukyagenda maaso n'olugambo essaawa zo zitambulidde ddala ndooza selebu waffe mumulabye Hajjati abanyonyodde byonna bye mubadde mwagala okumanya anti Friday tubeera ne selebu waffe njagala okubeera nga matwala ewa Musa Ssemwanga naye agende mu maaso ne party 2. Madam Queen, tulina obuzibu va FDC, tulina obuzibu ng'abantu nfiisi zaawakadde nkulabeko. A lot of things to tell you. We have so many problems in Mabida Bamutunze. Queenie, nfiisi zaawakadde, please spare for me sometime. Alright, tukulika nnyo mu kuwummulamu kooko. Peter Kanaakulya tweyanziza nnyo videos ezo. Yeyo gy'olabe kati amalule eri enkadde eri eyali ku top ebiseera ebyo mugana comedy w'okugeegenya ng'alinga atandise. Twogedde ku amalula ne twogera ku basitivo ne tulina abasajja be twerabidde saaga bayita bakimpi Juni n'abasajja ab'enkana wano. Kaya abadde abuuza mwabajjangawo wano abasajja abampi paka kati Amooti abalina. Ekyomukisa omubi nti abaasooka baafa. Abampi abaasooka abaazanya Mukama Kacugamu abo. Amooti gwe yeegaana nti tetujja kubeera ffenna mu bulamu. Baafa bombi naye kati then engeri gye nakulira Nansana. Kati ate embuuse kati gwe bayita Kapere we Nansana. So Kapere oyo yabeeranga eyo Nansana. Kati nga kyafuuka kyakuzanyisa ku kyalo ye muntu gwe bagamba bw'oba tosirika nja kuleeta mbuusa akulye. Kakati bwe twali tuzanya ku bisolo ebiseera ebyo zoo. Kati Amooti n'agamba tuteko okufunayo omuntu afaanana eddubu. So yajja Nansana eyo ne mugana naye tugende tulabe ku oyo omuntu Kapere mbuusa yali abeera ne jjajjaawe. Jjajjaawe nga amwagala nnyo. So Amooti n'agenda n'amusabayo. So n'amuleeta nga ye kyamuleetedde mainly kuzanyanga ezzike. Kakati awo Kapere we yagambira kabadde ku TV kubanga yaddayo ne bamugamba n'agamba nsibiddamu era wajjajjaawe yavaayo buvi. So bwatyo n'ajoyininga amalula. Kakati ate ono aliwo kati ennaku zino gwe bayita Kapaapaali ate weeyo busiika. Kakati kwegamba Amooti ye ebintu byabizuula mpola n'amanya era yagazuula. Yamutuma Kapaapa. Yagamba alina omutwe golomoka w'omutwe. Yamanyi kyabagenderedde naye bamala ne babifunamu. Yes. Amooti asportinga talent mu mpolampola. Yes. Kale kati gwe wakiwazikiza kwasi kulaba nnyo ku stage leero gwe gusoose okukulaba after many years. No saazikiza naye bw'otandika okukula bingi ebikubeerako emabega bijja nga biroodinga era nkola era n'olumu nkola n'Amooti mu shows enneneko ezimu ndwawo okujja ku stage lw'ebyo naye ng'ate mbirimu nnyo era mbyagala nnyo era most of the time shows zonna eza comedy ezibeerawo bandi biki mbeerayo era mbeeramu era bwe nfuna omukisa n'okukola nkola. Yes. Olwakaseera wakolerako ku radio? Nakola ku radio, nakolako ku Dembe, ne nkolako ku Beat, ne nkolako ne ku Mame eyo. Yeah. Tomisinga mbeere ya radio? Eya radio nandibadde njimisinga naye obuzibu obuliwo kati tosobola kwegabanyamu kubanga radio
abuvunanyizibwa assignment ya bulubeerera oteeka okuba nga oli very creative nnyo kati tolina bwewegabanyamu ate most of the time omukisa gwe nalina nga bampa program za kumakya kakati ekitegeeza olina keera nnyo ate kumakya wano olina okubalansinga olina okutereeza kino so ne bitandika okuba nga bigenda bikuzitowako mpolampola naye nga mbyagala. Comedy nga omulaba e Uganda ebiseera ebisinga muganda wange wabeeramu ebintu nga gwe kati veteran byolaba n'ogamba nti bacomedians abato mwandikozebwe muti newe buti okubeera successful nga muwe muli oyinza bawa amagezi ki bacomedians abatandika? Era bensisinkana ntera bagamba nti bakkirize nti waliwo enjawulo wakati w'omukisa n'okumanya. Kati abantu abamu olumu beebuuza kubafunye omukisa ne baleka abamanyi. Ate ekirala abantu abo bwe bayingira industry batandikirawo okulivinga obulamu obw'abasereebu. Kati ne kibalemesa olumu okukozesa okufuna omukisa abamanyi okubawabula. Kati omuntu tonnaba kumanyika wadde abantu ebisatu naye olivinga obulamu nti omanyikiddwa abantu oweza ne miliyoni emmeka 2 kati omusanga ku boda nga yeesabisa amaaso ataddeko ekijaketi kati gwe batannamanya weebikkaki okitegeera n'omuyita ku interview nayagala jenga amooti nga wayise eddakiika 4 onfuna bulungi n'abantu abalala ffenna tunoonya ssente naye oteekwa okugumiikiriza ssente zikusange mu system naye bw'otandika okulowooza nti gwogenda kutandikira mu ssente olyoka onoonya erinnya bisobola okukulema sooka onoonya erinnya sente zijje so living obulamu tonnabeera sereebu oba sereebu bugenda okutuukako ng'obwetegekedde naye bw'obeera sereebu nga tonnabeera bugenda okujja nga tebukyakuyamba naye nga kisoboka abacomedians abajjira mu bifaananyi by'abantu abalala nandiro oludda kirungi nti olaba oli afuna gye twandiise breakthrough ey'amangu naye erudda ndabanga ate ekiyinza okuziŋŋamya anti kitegeeza buli lwokola ekitali kya mooti gweobeera ku kikyo kati abantu batandika okulaba nga atasobola naye bw'okola ekikyo gwe nga ggwe naye ng'okivanishinga okirireetinga ku nkola ya mooti kyangu you can penetrate kikwanguyira ne kati amooti bw'aba asigaddewo nga naawe okimanyi akusinga kati gwe bw'oyogera ebya mooti kiba kizibu nnyo omuntu okukkiriza nti gwe okiyiiyiza yes nja twogere ku bulamu briefly obulamu bwo mukyala abaana saidi eyo eryokke kubanga ndi musajja mukulu nina omukyala n'abaana yes omukyala emirimu gyagyenyumirizaamu ye yanjagala olwedde gye ndimu kakati ye obutagyenyumirizaamu nze tekiyinza kunkyusa yanjagala gye ndimu era yasooka kumanya nti gye nkola kyeza mwesanga mu comedy ate ye mukyala yali akola bibye naye ndowooza alina kyeyandabako ye nekimukolera yes okay. Tusigaze eddakiika 2 okusinziira ku Hassan tumalirize olina music akunyumira nyimba kyezikunyumira enyimba z'abayimbi naddala abawano nzaagala nnyo nnyo ngani abayimbi abasinga wano mikwano gyange naye era abo bendi close nnyo nabo bamanyi omuntu gwe nsinga okwagala Mutebe Bobby Wine Bobby Wine mwagala ng'omuntu naye musically Chameleone ate Chameleone mukwano gwange naye era music we mwagala naye waliwo omuyimbi nze gwe nsinga okwagala ng'omuntu Kabuye Semboga awo ogenda ojjirira naye era si yoyo Alaika Maddox Moses Matovu Nkoye sebombuulira so nze ng'omuntu saha Kenzo mikwano gyange n'abayimbi bonna bakwano bange naye nze ng'omuntu kuva buto nakula waka nga njagala nnyo Ronald Mayinja tuli ku bunkenke ye muyimbi wange mwagala nnyo njagala osaba akayimba ke Peter akakube nga tumaliriza njala nnyo akayimba ka Ronald Mayinja kayimba n'agamba nti tumala kwekoona ne tujjukira okubuuka kyali kikutuuse
bingi bibaddewo n'ebyejjusa oluvannyuma tolimbye nange nina byenzijjukidde tolimbye kale ebigambo bye bisembayo tugende mu kayimba. Okusookera ddala njala kwebaza abantu abangumiikiriza mu Uganda eno mu nsobi zange ng'omuntu naye ne bazigumiikiriza ne bampaayo omukisa. Kale neyanzege muganda wange Frank Sentongo Brighton Senior ndyogedde bulungi Frank sajja wa kabi nnyo. Hassan Transport System TK sajja wa maanyi nnyo. Peter Kanakulya kansiibule bannaye mwebale tulaba mubeere bulungi. Kigaga munsi nga naye tuli bava abasembayo maama wange nambulira nti mwana wange weefudde kyotali naye okunyumya n'abalangira gwe tekikufuula mulangira tumala kwekoona olwo ne tujjukira okubuuka kati ndi munsi ntawaana nga banempeerayo obunyomi. Afuma mama wongo owulira buli lwoyisa obubi mukyalawo sebo n'abaana bo bakutyawa mukazi wo kyekipimo abalala kwe bapimira amakaago buli lwabeera ng'anyirira ekitiibwa bakiwa buli mwami we kibi okwagala abaana nga nnyabo omuyisanga mutujju oyagala otya emigaati ate n'oluwala n'engalo. abazadde kyemukole ewaka kyemubeera mutendeka abaana gyokoma okubeera ng'otulugunya mama waabwe obeera omuyigiriza nti abakazi baliwo okubeera nga babatulugunya naawe maama gyokoma okutulugunya kitaabwe olaga abaana baabwe obuwala nti kyangu nnyo okutulugunya babbaabwe nze nakula nsaba katonda mpa omusajja ng'alinga taata wange alhamdulillah nimufuna katendeka abaana kikye banaabeera in future. Njagala kubeera nno nga mbeerekereza mbagaliza weekend ennungi muginyumire olunaku lwa Friday juma eyina ogenda mu maaso mweraba kambalekere embozi za boda mbagala nnyo. Tukyali ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo muganda wange olwokubanga otulengera muganda wange ng'omuganda ng'ali waka otulengerera waka oli mu kibuga Kampala muganda wange ng'oli mutulaba kitegeeza nti gwe asinga era Bukedde TV kolubanga weekumi ne muganda wange ku makya batulaba ne kawunge batulaba tumaze emyaka 11 emu 2 3 4 mu luzungu ali ku Bukedde TV atulaba gyebaleko nnyabo oli otya eyo zampita masonga tuli ku Bukedde TV tuli bana ba boda boda gwe bali kibi kye bali bakozeeko nze ngaza sirina tana ebbanga lyomaze mulimu ng'otambula abantu tulina boda boda terakozeeko kyonna no gwe bawulyako ki olwedde kale mpulira aba boda boda nga baboogerako banyakula obusawo so yes nali nkirabyekoko eri ku Totonaamu omu wa bodaboda yaleeta omukyala n'amuteeka awo ku Bayindi House already n'amusikako ensawo n'avuga n'agenda ate olulala baali balituriya be yali atadde ku boda already oba yamukwata ne mu bulago kuba wa bodaboda yali mulutiriya oba kasitoma yali muganda kasitoma baali balituriya sawa 12 zennyini kumaca nemukula abasika obusawo abo baboda baba baboda oba bajasti baba nga bagwerimbika si owa boda ayinza okuteekako omusaabaze nga tamanyi mulimu gwe kati ye mukunyakula ensawo kati ayinza otuulako nga tamanyi nti ono ba mubbi oba si mubbi kati bayinza okuba nga bola just jaamu kati oli n'akanyakula ono wa boda avuga bibi agenda okuwulira enduulu ng'oluusi akanyakudde musaabaze owa bodaboda, bw'otula ku bodaboda owa bodaboda oyo n'ebigambo by'omugambo oba omuleka bulesi n'avuga. yes. Owa bodaboda, bw'otula ku bodaboda, owa 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 bodaboda
nowakuduza speed no owa boda olina omugamba tugenda mpola so tolina kunvuga nnyo vuga mpola batera kuddamuki kisinziira oluusi kati abo abakyamu ye takuddamu avuga buvuzi wakimu ababodaboda olumu kasitoma agamba ntwala mpolampola nosigala tengodduka kyalibadde nti wabodaboda oli bwakugamba kubanga omusaabaze aba mukamaawo yali kugambye kyalibadde kirungi novuga engeri nga bwayagala tekyalibadde kirungi kasitoma bwakulemerako nga kikugamba okyusaamu oba osigala odduka okyusaamu ngaomuntu amanyi omulimu gwo nga amanyi omulimu gwo olina okukyusaamu nokola kasitoma kyayagala banabeera mulimu guno abasika obusawo bwabaki omukyalo ono agambye nti nno musika obusawo baba bodaboda oba tebaba mulimu tebaba babodaboda bali nga boolaba abakubanga amasasi nga bakozesa nnyo boda ne balowooza nti baboda bebakikola omanyi bwe tebaba babodaboda abo kale olwedda nti bagamba omulya mmamba ab'omu kati tetusobola kwawula badureva baffe ababodaboda n'ababbi kati omubbi yajja kujja tule ku bodaboda akulage nti avuga boda ngaate tavuga na boda yes omuntu omutuufu wa boda bamwawula batya kyalibadde kirungi nakatuuka bwe nti pa kyalibadde kirungi namujja ku stage nyama gwe ababodaboda kasitoma omujja akuwa bodaboda akuvuga omujja ku stage oba ofuna atambula ku stage ebiseera ebisinga sirinnya gwe simanyi olinya bomanyi akolera gundi nti omukazi yalikoze atya kasitoma yalikoze atya kakati ye kasitoma yalirinyenga ba stage omanyi waliwo n'obuzibu obulala oyinza okuweka kasitoma kati boda eriko ababbi nejjange bagoberera nenyakula kakati oli omusaabaze gwokutte kubanga abayeta tasobola kubyawula alowooza ayinza okulowooza nti ono naye ali muku oba yabbye abastage si babbi abastage tasobola kuba mubbi kubanga olwedde waava aba bamanyiiwo birungi ebeera kuwa stage maama anti ebirungi ebiri kuwa stage abamu mpulira bali mu safe border abalala bannaabwe baba bamanyi nti ono gundi yeyavuze omusaabaze yabadde bwati ne bwati enamba bweti kiba kyangu omunoonyerezaako eyanza gwe mukyalani nze sara eyanza bagiyita bukedde